lero idi fefeka yali musajja musiramu twandibadde tuli wano katubaga mbuzi oba nte ne tuli wano tukungubagira muganda waffe kubanga yatemulwa era abamutta mubamanyi. Sanyusa nnyo nti mukulu wa fefeka akyogeddeko wano. Nkiddamu fefeka bamutta, abasajja ba Museveni bamutta. Munasasira size wano okwogera jasi bibanyumira naize kwogera amazima kuba ebiseera ebisinga amazima gaba gakaawa oba gabaalaala. Fefeka Sebulubogo bamutta. Tetwagalangako kujja wano kubasaasira mugambe omutwagala nnyo bannange mwebule kujja tusaasira. Tetwagalangako basaasira basebo ne bannyabo kuba temusaana kusaasirwa. Tetwagalangako kujja wano kusondera abaana ba Fefeka Sebulubogo school fees. Ze sikyenda mbu mujje wange obwana bange buli awo tebwinanga tombu mu busondere school fees sikyagalangako. Era mbaddawo omutima ne gwenyamira. Ara minisita Museveni najja n'agamba kakati omwana ba Fefeka mbwadde emitwalo 8. Ne mukuba engalo oba ne tukuba engalo muli ne ngamba abantu baffe basiru basebo ne bannyabo. Bino mbibagamba mu lulimi Oluganda mwe babaganda bakuno kuba nkyasobola okwogera. Nti omuntu akujoga asobola okutta kitaawo ate najja n'akulaga nti awasa nnyoko. Yebadde nga enkola ya Museveni bwe batemula Kirumira najja n'awaayo $2,000,000 ne bakola bwe batyo. Obubaka bwange bujja kuba mu bufunze. Njabbuto letera no sagala ate munenye ba minister era sebo siri mukulumbagana onosaasira naye ndi mukwogera mazima kubaffe abakristaayo Bible tugamba tubeere ba mazima n'amazima gatufule abeddembe. Wakati mukwe ekitiibwa muganda wange Honorable Tulugolobi toyina musango toyina nsobi bokolera be bayina ensobi kyasa okolera batemu ng'abantu abalala bangi tukolera batemu batumanyi bangi tukolera batemu batumanyi. So saagala munfune bubi saagala mugambe ntinno Kyagulanyi abaddaawo n'alumba muganda we n'amulangira nedda jagala munfune bulungi nga bwe mbagambye gy'abamu tukolera nakyemalira nga tumanyi abalala nga tetumanyi abalala mu lwatu abalala mu kyama. N'olw'ensonga eyo obubaka bwange bugendagenda w'abantu basatu. Okusooka bujja genda eri famire ya Fefeka Sebulubogo tubasaasira oba oliawo singa batemulanze bwe bubaka omukulembeze omulala nganze bwe manjagala awe famire yange muganda wammwe kitammwe mukadde wammwe bamutemula Museveni n'abasajja be. Yensonga lwaki olunaku lwa leero towuliranga lipooti evuddeyo ku kutemula kwa musajja oyo Fefeka Sebulubogo. Omusajja yali omulema eyali omulwadde naye ne bagamba alinnyo omuti ogukoma eri ng'ekkanzu ekyatukula ng'omuggo gwatambuza agulese mu nnyumba. N'ensi gwe baasooka Kirumira bw'atyo bwe yafa, Kazini bw'atyo bwe yafa, Ssaabasumba waffe Cyprian Kizito Lwanga bw'atyo bwe yafa, Sheikh Muzaata bw'atyo bwe yafa. Naawe ali wano ssebo ne nnyabo bannyabo akyebuzaabuza naawe bw'otyo bw'ojja okufa. Ensonga lwaki kino nkibagamba nga nkyassa. So sizze wano mu ssanyu basebo ne bannyabo. No, sizze kubajubisa. Saagala tulimbagane eri famire ya Fefeka Sebulubogo. Tebakeeranga olunaku n'olumu ne babalimbalimba kuba ye enkola ya nakyemalira. Bamala okutemula omuntu ng'ajja azingako famire ye. Bwe batemula muganda waffe Boxer Zebula Ssenyange bajja ne baleeta obusente ne bawa famire ye.
Mudakiika 2 munnange ng'omukyala ayogera ludica. Bwe batyo bakolanga bamaze okutemula driver wange Yasini Kawuma. Eyo y'enkola yaabwe. Obaka bangu obwokubiri bujja genda eri mmwe abakulembeze. Bakulembeze bannaffe bassebo bannyabo ffe nga bakulembeze nze nakibagamba mu ntandikwa tisize nga munnabyabufuzi nze nga mukulembeze kuba omukulembeze alengera ekkuba ettuufu n'akwata ekkuba ettuufu eno n'aligendamu n'alyoleka n'abalala ne baligendamu naye ate munnabyabufuzi omulimu gwe kuzannyira ku bwongo bw'abantu nga bafudde abasiru. Ekyenjawulo nti ku mulembe guno ogujjuddeko abavubuka bategeera bayinza obutakitugamba naye nga baba batulaba nojja n'obagamba ebigambo byo ne bakutunira ne bagamba laba nnono naye nga bategeera. Baganda bange tuli mu buwambi. Eno ensi yaffe Uganda yawambibwa nga 25 omwezi gwa January omwaka 1986 emyaka 36 egiyise newankubadde Museveni ne bayekera banne balimba abantu nti bawamba nga 26 no waliwo ennaku z'omwezi ez'ekisiraani 25 January Amini lwe yawamba Uganda byeyakola Uganda mwabiraba 25 January Museveni lwe yawamba Uganda mwali muwulira John Mugisha Muntu ng'agamba twalina okukyusa tulindeko tulangirire enkeera tuleme kufaanagana lunaku lwe lumu na Amini kubanga yali akoze ebikolobero naye nga kyali kyekoze okuva ku olwo twafuuka baddu basebo ne bannyabo. Ono Kayunga si bwe yabeeranga no gendo tunne maka gonna abakulu ekyennaku byabasinga muli bato naye ate mulimu nammwe abakulu ababimanyi nti mwafuulibwa baddu mu nsi yammwe. Gye buvuddeko natambudde ne Honorable Nakwedde ono ne tugenda e Bulaaya ng'ekigendererwa njagala alabe era mukyala Nakwedde bw'oba onyumiza abantu babuulire byonna nga njagala alabe ensi ekulembera obulungi teyina kyabugagga kyamutaka n'ekimu. Holland teyina golodi teyina mafuta teyina anything ne mwalabye bwefaanana ne tuuka ne ku kiseera wane e Kayunga mulina buli kyabugagga si mafuta si byawe si golodi si ki naye nolaba nti n'abantu abamu batuuse n'ekiseera ne bagamba kati wali mu kunyumirwa kubanga ovuze eggaali bayisikoolo kubanga mu ggwanga erikulembera obulungi n'avuga eggaali abanga omuganda nze nga nkibagamba Amina abanga omugagga nze nga nkibagamba nti mu ggwanga erikulembera obulungi obwavu bwo ne buba mwavu otya obwavu bwo obulekawa mu nnyumba bw'ofuluma nodda ku street otandika okunyumirwa obugagga bw'ensi obanga omugagga oba tolina muyadde 10 naye wekubisa ekifaananyi mu luguudo ng'olinga omugagga kuba obugagga bw'ensi buyamba abantu naye ffe wano kubanga batukulembera babbi ne bw'oba mugagga otya obugagga bwo busigala mu nnyumba bw'ofuluma ebweru n'ofeesinga obwavu bw'ensi ebinnya obubbi n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kale nno mmwe bakulembeze bannange kino twakyogerako si kipya nabagamba omulamwa gwaffe kununula ggwanga nti ye nembagamba nti ffe tugenda kubeera baweereza b'abantu twajjanga people power kitegeeza buyinza bw'abantu kitegeeza maanyi g'abantu ne tukola endagaano nammwe basebo ne bannyabo ne tukkaanya titugenda kubeera abasaavanti b'abantu tugenda kwogera akamwa kaffe n'obwongo bwaffe na buli kye tukola tugenda kikola nga tuweereza abantu era twavaayo ne tugamba nti tugenze ne mu bifo ebyo mu zi district councils ne mu parliament ku forwardinga struggle yaffe kuba yes abantu bawangula ne Museveni n'awamba obuyinza nga waliwo abagamba no tembirayirayo tumulwanyise nene tukanya nti abagenda mu parliament bagende mu parliament abagenda mu zi council bagende mu council n'abaana abantu babulijjo basigale nga bapushinga naye nga ffenna twogera olulimi lumu. Ekibuuzo kiri nti bakulembeze bannange tukyayogera olulimi lwe lumu n'abantu
tukyayogera olulimi lwe lumu n'abantu tukyali ba servant leaders tukyali ku people power tuli ku maanyi g'abantu oba maanyi ga mundu oba maanyi ga ssente nga bwe tubadde nga tubyogerako basebo ne banyabo naddala mwe bakulembeze bwe mbasinkana ono bwe nakwedde bwe mbasinkana sibagamba mu meetings etubaamu tibyembagamba wano mu meeting nga tuli ffeka bakulembeze benjo bagamba mu lwatu lw'abantu njagala obajjukiza mwe bakulembeze bannange nti kuva dda nga abazungu bajja wano okuwamba ensi yaffe gibba bakozesanga abamu ku ffe nga bayita ba collaborators nga banoonya ani ayinamu amaanyi ffe waffe Buganda bafuna ba Apollo Kaggwa be balinga b'ebitiibwa mu biseera ebyo naye be batunda eggwanga mu ndagano y'olwenda emyaka gisusse 10 tukyasasulira ekyo bwe bajja mu ddiini bajja kunoonyayo abakulu b'eddiini mbasiraamu ani w'amaanyi bakatuliki ani w'amaanyi gwe bagulirira agaana nga bamutemula nzize nga nkibagamba nti tewali muntu asobola kufuula muddu nga tokkiriza nga tomuwadde lukusa bakulembeze bannaffe ddala ddala temuwadde lukusa nakyemalira so njagala nnyo okukibagamba baganda bange kuba nzize nga mbagamba nti fe abakulembeze tetulina njawulo eri bantu olunaku lwaleero bwe bawulire bw'olaba nti abasajja ba Museveni bazze ne batemula abantu Kyagulanyi ne ba MP ne ba councillors ne ba mayors babadde awo naye abasajja ba Museveni ne bajja ne bakuba amasasi oba ne batema ne muwulira ku mawulire abasa abantu 5 mube basse tonoonyereza mu ba MP tonoonyeza mu ba councillor tonoonyeza mu ba onoonyereza mu bano bakina Bobi Yanga bano bafuna bulungi tebeesimbyewo tebalina musala gwe bafuna naye kubanga twabagamba ne bakkiriziganya naffe nti twagala kukyusa ggwanga lyaffe buli omu abeere nga yali yeyagaliramu kale nno bakulembeze bannange buno obubaka buli eri mmwe tuli wano nga tukungubagira ffeffeka Sserubogo bamutta naye abo bonnyini abamutta kubanga bakwata ku bunafu bwaffe either kutya kwaffe oba ku mululu gwaffe ogwa ssente ne balaba nga batuziba omumwa Museveni yabba akalulu k'abantu teyakomaawo yonna gy'agenze abadde akola bw'atyo mu abantu b'e Kayunga twabagamba mwebereremu nabagamba sina kubeerayo nze buli omu kumu asobola okufuuka Kyagulanyi era njagala obbeebaza bassebo ne banyabo mwebale wakati mu kutiisibwatiisibwa wakati mu kusibwa mwavayo ne mulonda ne musitula eddoboozi yammwe ne mulonda Nakwedono Museveni n'akozesa Nabbanja ne baleeta ssente z'eggwanga ne baziiwa wano ne mugaana n'atuuka ekiseera n'agamba kale kaakati oba muganye kale kwegamba naawe mukabwatyo ekyo nno kitukolera bassebo ne banyabo ekyo kitukolera lwaki kuba kyongera omulabisa however tekirina kukomaawo ensonga lwaki Museveni ayagala okugyawo okulonda kuveewo kubanga buli we tugenda mu kulonda naye ne bwabba obululu ne bwakola ki asigala ali bwereere ensonga lwaki tugenda e Bulaaya n'abo abantu abamu baŋŋamba nti kati gwe Bobi Wine leero obadde Amerika ng'oyogera n'abaani luli abadde na Italy ng'oyogera n'abapulezidenti balala ensonga lwaki tugenda e Bulaaya eyo kuba Uganda eno okufaanana n'amawanga amalala esinga kusapootingibwa abantu b'e Bulaaya amawanga ago so mba njagala ŋŋendeyo mba facing mbatunule mu maaso mbagambe mudiringa n'omutemu ekitegeeza nammwe muli batemu era ng'omulimu ogwo tugukoze mwakoma ddi okuwulira Museveni ng'agenze mu Amerika oba Europe tasobola kuyitayo okuba nabagamba nga oyo mubbi era bw'atuuka wano mu nkuba ejjeeke bamanyi nti mutabani wa Museveni mutemu era wonna watuuka mu ggwanga erikulemberwa amateeka akubibwa jjeeke kale nno kyova olaba
nsasira nnyo abo ate ababeerere bagamba kakati temuwuliza Bobi Wine mukyali mu struggle naye agenze yitale alinnya ennyonyi asiba ku nnyonyi ngendereyo ku boda. Kakati omulaba oli eno obonabona oli wano obonabona yagudde mu mazzi ali mu kuwuga. Mwe mwali mwagala mbeere nga Swaziniga ate weekola obwa Swaziniga ate nga mukaya. Ate uno kati ali Bulaaya alina enubyaniri bali mu kuvuga gaali neŋŋamba temunnaba mbulayo kuvuga nnyonyi era singa nafuna ajinjazika mani ndabidde kajjansi. So temuwuliriza abo bagezako bamala mu maanyi naye nga nkomyewo ku bakulembeze bannange bassebo ne bannyabo. Museveni ye yajja wano nabba obuwagizi bwa Nakwedde si bwa Nakwedde naye mmwe abantu b'e Kayunga bonna n'abalaga nti musobola okusikula eddoboozi yammwe ne mugamba kino ye n'asalawo n'akola kino n'aleetamu n'emmundu n'alondamu n'omu ku mmwe omusajja oba muyitani tombulira linnya lye n'amuteekawo nti egwe RDC abantu b'e Kayunga balonze kino naye gwolonze kino n'atakomaawo kyakola kwe kugulirira abakulembeze bammwe. Nabadde mu kifo ky'okumala ebbanga ky'okumala ebigambo byange nga ndi mu kubuulira abantu kigenda banunula mala obudde nga ndi mu kunnyonnyola ku lwammwe abakulembeze. Gye buvuddeko mbadde nnwanagana nga ndi mu kunnyonnyola abakulembeze bammemba wa paliyamenti babawadde enguzi ya miliyoni 4 ate kati tukoze tutya. Lwaki nyina kunnyonnyola ku lwammwe? Wama onerebo tebandeke nimbye. Njagala tubeere honest with each other. Kubanga bwe tubeereyo ng'abakulembeze ne twogera ekirala ate ne tujja wano mu bantu ne tubagamba kirala tuba tuli mu basiruwaza. Nze Kyagulanyi sijjangako okusiruwaza abantu najja wano kubabulira mazima kuba buli omu alina amagezi. Okay? Tekimakinga sense ng'abakulembeze kuba abantu mbagamba bannange natudde ne ba MP bange ne mbagamba bannange mwalidde enguzi baŋŋambye nti owedda aba opposition babagamba yambala weesibe ekitambaala gira ku boda wane wanita mongo bakuwe sente era ne mbatuuza. Okay? So mba saagala muteekeko pressure eri abantu kuba abantu nabagamba muntunuzeemu ttooki nange bwe mba nga abuzaabuza nange munteeke ku muliro. Si bwe kiri bannange kubanga kino tuli ku bulamu bw'abantu bassebo ne bannyabo. Kati MP bw'ojja ate ne tuula n'oŋŋamba ekituufu kyo nazikutte sente z'abantu ngenda zizaayo ate enkeera n'oŋŋamba n'ojja mu bantu ate n'ogamba sinakwata ku sente z'abantu. Ani alimbani? N'olw'ensonga eyo babaka bange sigenda kubabikkirira ate buno obubaka bugende eri abakulembeze mwenna. Nze bwe mbanga nze nkyali mukulembeze wammwe bw'oba okola ekyo ekikolagana n'abantu abanyigirizibwa abantu abatemulwa abasibwa gwe osobola okubeera mu ofiisi eyo bw'oba oli ku mulamwa gwe gumu nabo tuli ba mukwano nnyo. Naye bw'obanga bw'otuuka ate osobola okulya ebigambo byo olina ensonga lwaki olina okuntya kuba sigenda kubikkirira. Obubaka bwange obusembayo njagala bugende eri mmwe abantu mu abalonzi. Nze nga mbagamba nti muli ku lwammwe. You are on your own. Okay? Until you can hold leaders accountable. Tewali mukulembeze agenda kola kituufu mbu lwakubanga wampisa nnungi. No, abakulembeze bagenda kola ekituufu kubanga mbataddeko ekibuli. Abakulembeze bagenda kola ekituufu kubanga mubalaze nti temuli basiru. Abakulembeze bagenda kola ekituufu kubanga mubalaze nti mulaba. Newe munaddeyo mwene mwebaka nga temuholdinga bakulembeze accountable. Bannange mbasaasidde. Tuli wano guno mwezi ki
gwa musanvu kiwa emyezi mutono mbyogeredde wano ku dduwa ya ffeffeka naye kiwa emyezi mutono ojja kulaba ennimi bwe zikyuka. Saagala mulinde Kyagulanyi jangu otugambire ku ono. Kyagulanyi jangu otugambire ku Nakwedde. Kyagulanyi jangu otugambire ku ono. No, temulina nze mulina obuyinza bwe bumu nga nze ndi Munnayuganda nga mmwe. Mulina eddembe lerimu nga nze. Bwe muba temutya kugamba ku Museveni ayina emmundu, lwaki mutya okugamba ku mukulembeze yenna nga nange muntwalidde? Manyi nti ebintu ebaleega neera manyi nti musobola basebo ne banyabo nze sijjangako okubagamba nti mukkiririze mu busobozi bwange obbanunula. Njagala mukkiririze mu busobozi bwammwe okwenunula. Nze nsobola bakulembera ne mbagamba tugende wano n'ebisinga mumulina obikola. Bwe bansiba sina gwe nakubira simu ne mugamba ateekawo embeera mmwe kennyini mwebeebereramu. Kati mbasaba omwoyo ogwo gwa people power muguzuukuse basebo ne bannyabo. Manyi kyebiseera bingi obeera n'ekikunyiga nobanga onaatera okyogera olina ajja nakuwayo ekyoja mmiro $5,000, $10,000, $20,000 kakadde n'ebirala. Nayina abaana n'abazzukulu. Ate ono Museveni abakozesa bw'atyo basebo ne bannyabo. Naye naawe gwakozesa naawe ajja kutta kuba naawe takwagala. Osooba laba. Okitegedde? Singa be baali babayamba baali tebabatta, singa muganda waffe Sipiika Oulanyah akyali mulamu, singa abaali babakumira mu buyinza baali tebabatta tebandyegezezza mu katumba amala. Kati njagala obategeeza nti bajja kukozesa otunde abantu bo bakukyawe ate amalirize nga naye akoze eki. Museveni talina kyakwagaza ssebo nnyabo, talina kyakwagaza, ayagala credibility yo. Talina kyakwagaza. Bwe bakuleetera sente nti waye bakuyise bakweyo ku sente, talina kyakwagaza. Mbakwe sente mb'omwagale. Amanyi tosobola mwagala kubanga babbye ettaka lyo, basengudde abafuubo, batulugunyiza abantu bo, bassa abantu bo. Amanyi tosobola mwagala. Naye abakuwayo kasente ako asobole okulabisa mu bantu be, asobole okumalamu abantu amaanyi agambe tewali ddala abalwanirira, ne bano abagamba nti babalwanirira nabo balimba. Yensonga lwaki mujja kubawulira babatuukana bakozesa n'abantu be mwalimu ebitiibwa ne bajja ne babagamba ne Bobi Wine naye akolagana ne Museveni kubanga bakimanyi kiri nnyo okolagana ne Museveni. So baba bagala okwonoona bajja gamba okolagana ne Museveni, naye ate tekigamba nti tetulina mu bannaffe bakolagana na Museveni. Njagala kuva waggulu basebo ne bannyabo nga mbategeeza nti omuntu yenna, kino nakyogerako nziramu nenkyogera, nti omuntu yenna oba wa people power oba wa NUP oba si wa NUP oba wa FDC oba wa DP oba wa independent, omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba ku kaweefube gwe tuliko ow'okuggyako Museveni, oyo muganda waffe, oyo mukwano gwaffe, muwagire mubeere naye. Ate omuntu yenna ne bw'abaze nga yeetimbye NUP, ne bw'abanga alina enkofiira ng'eyange, ne bw'abanga mu ngeri emu oba endala alina tiketi yaffe, naye ng'ebikolwa bye biyamba nakyemalira kusigala nga futubadde ku ggwanga lyattu Uganda n'okubonyabonya abantu baffe, oyo mulabe wammwe mumukyawe ne sekukyawa yenna. Waggulu nga mbategeeza nti mulina obuyinza. Oli asobola okujja n'abateekako RDC wano ne tasobola bafoosinga mukkiririzaamu. Wano mu Buganda kyava ku nnono nti bw'oba ng'olina ekikyamu ky'okola abantu, bw'oba oli w'amaanyi nnyo nga tetusobola kulwanagana naawe, tusobola okwewala mu bufunze okuboola
enjwe mutesobola kulema ku enjwe mutesobola kulema kwewala mwali muliddeko wa Museven mwe. So njagala obategeeza baganda bange mukisobola fefeka yali musiraamu era bakadde baffe abasiraamu kubanga mbeeramu nnyo nammwe waliwo kye nabayigako mu busiraamu bagamba nti wabawo ekintu nga kikyamu nga kikunyigiriza nga kikwesittaza bw'oba oyina imaani emala kikwate n'emikono gyo okijjewo oba okikyusa bw'oba ng'olina imaani nga nafunafu wakiri kyogereko bw'oba ng'olina imaani nga nafu ddala kikyawe okitamwe okivumirire temusobola kuŋŋamba nti musobola okulema ekimu ku ebyo bisatu fefeka batamutte abaamutta mubamanyi ne wano we tuli balinawo ba agenti ekyo sijja babuulira ngeri gye muyinza kudiringa nakyo muli bantu bakulu mutegeera basebo ne bannyabo njagala obasuubiza nti nga bwe twetereeza tujja genda mu maaso nga tulwanyisa nakyemalira Museven bwe tuba nga tukyali balamu tujja mulwanyisa n'amaanyi agasembayo mu mibiri gyaffe ate naffe ne bw'aba atusse abaana baffe n'abazzukulu b'abazzukulu bajja mulwanyisa kubanga wano we waffe we tuzaaliddwa ne bwe tunaaba tufudde we tugenda okuziikibwa. Bw'oli buzaabuza ebigambo byo ne weefuula atalaba nnaku bantu bo gye balimu atalaba kunyigirizibwa abantu bo gye balimu oliba oliddemu eggwanga olukwe era oliyisibwa ng'oyo omulyolyomi. Jogedde bingi basebo ne bannyabo kubanga tusobola kwogera boogezi naye ate ebingi byendeseeyo.